Okay, yes, nkwanirizaako omulungi yatulaba era atugoberera amanyi ndobozi ze IBRAH Mukasa. Imbeera ya Kinyika Gobe, imbeera nkube yagala kutonya teyagala kutonya esalawo tesalawo. With me negatiddwako Honorable Councillor wa Kampala City Council Authority KCCA, ekibuga ekikulu eky'eggwanga Uganda, era nga former contestant for kifo kya speaker. Tuli naye olunaku olwaleero tugenda batutunulira embeera eri mu ggwanga. Is a credible man, is a councillor, is a businessman, is a father as well. So tugenda kubanga tutunulira embeera eri mu ggwanga Uganda. Ajja kuba tubuulira embeera ya coronavirus COVID-19 lockdown quarantine n'ebigwa mu kkoweeryo emuyisiza etya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oli otya? Muganda wange IBRAH Mukasa. Nsanyuse nnyo okubeera nga mu mbeera eno eya quarantine holiday. Onoonyeza n'ogamba quarantine holiday gye tulimu. Ani yakituuma holiday? Holiday ani yakyongerako? Nze nkyongeddeko Segirinya n'abalala abali mu kunyigirizibwa. Kwegamba nti mbeera ekunyigiriza ng'ate eringa etakunyigiriza, kwegamba oyinza ogiyita indirect imprisonment. Tuli mu kkomera. Musango kye indirect imprisonment. Tuli mu kkomera nga ffenna tuli basibe naye nga tulinga ate abatali basibe naye nga tuli basibe. Ba mu mbeera nga enkoko kati nzisooka okuyingira Segirinya. Nze bwe nyingira mu nnyumba ate enkoko ziba zikyali bweru. Baye enkoko tewali agiinako buzibu. Ako tukagende mpola mpola. Wayingidde mu byafaayo. Ebyokusooka enkoko okudde waka. Nayingidde mu byafaayo okusooka enkoko okudde waka. Era nze olina enkoko mekekewu. Eka nyinayo seggwanga zange nga 8. Ziyingira ssaawa mmeka? Zo ziyingira oluusi ssaawa emu kitundu 2. Kati nze nannyini nkoko. Oyingira mmeka? Nyino zirinda. Kati nze oluyingira ate ne nninda zo. Ate luli kyabanga kitya? Lulinze zonna sanganga zayingidde dda. Olusinga n'okwebaka zeebase. Kakati olwaleero nze nninda zo. Bwe ngamba nti nyingire lumu nazo mba nyino zigoba agoba omusooka enziyingize naye ate muzigoba ate nyinza okugwa mbeera oddiyo. Kakati awo ne ngamba nti owaayi zineeyingiza kati nze nyino zirinda. Oyina empanga 8? Nyina empanga 8 n'enseera 3. Wonna ze nkoko 11. Ze nkoko 11. Mu ngeri emu benda nasalawo nange nkole kafaamu maleeto oba nganda? Nganda. Nazijja Masaka. Nenga ati kanzireete embeera zaawo. Mu tonnalyako wadde n'emu? Mu mbeera eriwo sofa bayongeddeyo kati ennaku 21. Simanyi nti zirusukka. Ennaku 21. Bwe tubadde nga tuli mu mbeera eno leeti ey'okulya enkoko ebadde etya? Mu mbeera eno nga tesinayingira mbeera eno sofa mbadde ndya nga ndya ku nkoko nga ndya mu mbeera ya kunyumirwa. Osobola otuuka mu woteeri ne bagamba ti ennyama egula mutwalo n'enkoko egula mutwalo. Kati nga kiba gy'oli nogaa nti mpa ennyama oba mpa enkoko. Naye olwaleero kati ennyama kafuusa akanyama n'enkoko kafuusa akakoko. Nti byonna kati obudde buno osobola okunoonya nekyoyagala byonna ng'obyagala obbirya naye nga ku kimu ku kyo okifuna nakyo si kyangu. Thank you. Olukiiko olukulu olwa ggwanga Uganda olwa Parliament bo batuula of late basigadde batuula. Of course speaker yaleseewo sanity bwe basazeewo house evemu house badde mu Kyangala era nga bagenda creating meters eziwerera ddala kyatandise of course kyekiriwo ennaku ze batuula. KCCA mutuula? KCCA okuva embeera eno bwe yagwawo tetutuula because fe abamu ku baline ku task force ey'okulanga ate tulwanyisa obulwadde buno obwa COVID-19. N'olwekyo ffe kati tetulina time etuula kati olaba emmere eri mu ggabwa basoose mu kitundu ekyange ekya Kawempe. Actually omuluka gwennyini gwentwala ogwa bwayise wano we baatadde offices ez'emmere ate era we basookedde okukola ki we basoogedde okugaba kati nga obudde obw'okutuula ne bandibadde ng'entuula gye ziri mu kanso nga tebuliwo naye era twayimiriza twasuspendinga speaker suspending enkiiko ne minister okutuusa nga embeera entumaze okikoze eki tumaze okugivaamu. Awo njagala okubuuliza day to day life ye etambula etya okuva ku makya paka olw'eggulo nga tonnayingira kusooka nkokozo? Kaakati olunaku lutambula lutya? Olunaku lwo ndi mu mbeera ey'okunyigirizibwa kubanga bukya ku makya ng'olina kubeera mu nnyumba ate era ne buziba ng'era olina kubeera mu nnyumba. Kati nenfuna okusomoozebwa mu bintu bingi nnyo. Kisooka ddala Segirinya ndi musajja eyamanyira okubeera nga ntambula.
ne bwe nali sinakubeera mukulembeze era nga nze sibaka kati ate bwe nafuuka omukulembeze nembeera bize nnyo ne gujja bagira kati gw'ova ku muntu abadde abeera bize kuva Monday paka Sunday ng'olwaleero ndi free ku kyotalabanga era abantu beewuunya nnyo nti basobola okundaba ku live emirundi egisukka mu 6 ndi idol ndi idol ge mazima nti mbeera awo ne ngamba kati mpe update ki ne ngati era ne ngamba nti kati Ibra ne ngamba kati Ibra nza nokumpitako ne ngati Ibra nendeta update nti Ibra mpiseko nga atambuza bige uno mulabye nga nyina enzo banda sizi waluli update ne mpa update okutandikira kugwenda byenga atambula nga tindandisindade simusubira nti atambula paka olw'ensonga ndi ayido nnyo so odale because bigambe bitambulira wamu not ndi just ayido. You're not disorderly. No, I'm not disorderly. Omulira laba IBRAH Mukasa gemanya gange tuli n'owekitiibwa Lord Councillor Honorable SSEGIRINYA Muhammad nga achikirira kyebando mu lukiiko lwa KCCA wali e Kampala gwe nayo lunaku olwalero. Honorable njagala kuyozayoza kalulu katambula katiya akalulu nali muwanguzi IBRAH muntu ayinza okugamba nti you were shadow winner. I'm a shadow winner. Omuntu ayinza okubuuza nti SSEGIRINYA yawangula atya lwaki kyalimu akyenyumirizaamu nagenda mu kalulu ako ekisookera ddala okubeera nominated kitegeeza you were winner almost. I'm a winner. Okubeera nominated to contest as a speaker Kampala Capital City Authority. Ekyo kyokka kyokka omupiira nasooka nenguziteeba kozi waliwo amagombolola agamu nga abantu baabulwa n'ababa nominatinga bameka ba kunominate olinga wali awo atudde nene bagano mu nominatinga naye nze na nominating bwa abantu aba abantu babiri ne ba nominatinga nembeera candidate ajjudde ku kifo ky'obwa speaker ne tugenda mu kalulu abantu basatu nze Bulwani byalu sorry nze Kawali Abubeka ne Dolini Nyanzula kakata akalwako bwe twakagendamu nga people power inamba candidate yaba babiri ng'era mu SSEGIRINYA Muhammad era mu ne mu Kawali Abubeka kati nga ku SSEGIRINYA ne Kawali awangula kiba kiwedde people power ne wangula Kawali na wangula kali kakode mu abamu temwakategera lwaki people power floating aba candidate yaba nti Kawali bwawangula tusigala mu muzannyo SSEGIRINYA bwawangula tusigala mu muzannyo kati ne tubanga people power twakola ki twawangula wafuna obululu bumeka akalu nafuna kali kani akalu wako kali kange abanominatinga bangamba nti SSEGIRINYA fenna twawaggwe bo bangamba nti bawanze mu kusookera ddala era nali ngenze ne mu kooti nga banga twawaggwe ne ngamba nti obululu ate bulazeewo ayo bamanga mwenna mukola ki muwanze kati balabanga ate ntandise empapula za kooti ne bagamba nti twalabanga mwenna muli ba people power naye ntulabanga oli ajja kukola ki akusingako wayina obusobozi obubeera speaker wa KCCA katonda wange Seka IBRAH obadde otya kugambye okubeera obezi contestant ekyo kakyali kyamaanyi ekyokubiri mu bonna abakola presentation mu council kiri ku record ate oba ne Guinness Book of Records n'ebendi azamanyiza bwentanteekamu nganze omusajja eyasinga okola presentation eyali so touching ku muntu owa once common man mu council eya KCCA. Honorable, lwaki abantu bakutwala kuba serious? Okimanyi nawe ntibakutwala kuba serious? Abantu bantwala okuba serious wabula mbanyumira bunyumizi. Bintu bibiri. Waliwo okunyumira abantu n'obutakutwala serious. Kati nze abantu mbanyumirwa bagamba nti ani oyo nti SSEGIRINYA tuwulira agamba ki ekyo nakyo kintu kikulu nnyo waliwo omuntu nga ayinza okuba nga ali ewantu ayogera abantu nga tebaga naye nze omuntu ampa obudde kati abantu abamu abatonotono balowooza nnyo nti ebintu byange byakatemba abamu abatonotono naye aba balowooza nti byakatemba buli kintu kirina kye bayita packaging IBRAH Mukasa lwaki oli w'amaanyi olina enkwata gy'okwatamu puroguramu y'obubanga okubiriza n'abalala balina bye bakwatamu lwaki IBRAH w'amaanyi packaging ye alina bwa packaging ekintu kye okitegeera kati packaging matters kati nze SSEGIRINYA bwe mbanga nyina information gye njagala okuggusa nyina packaging yange gye nkozesa nyizo gamba nti abasirikale bwe nalaba nga bazze ngenda teekako njabala
olina alabanga Segirinya alinga omutiitiizi naye ng'ate message egguse nti ekiddusiza Segirinya emisinde ku parliament kyo kibadde kitulaba mutwala akaasa ti abadde yeekalakaasa ku kino na kino kitegeeza nti olina abanga akijja eri mu kudduka emisinde gyalabye naye n'afunirako neki ekibadde kikola ki ekibadde kinzirusa kati olina ntwala olusi nga mutiitiizi oba olina alowooza nti Segirinya munnakatemba lwaki adduse kwegamba packaging nayo nkulu nnyo mu bintu nolwekyo buli muntu alina packaging ye mu nkola ye ey'emirimu ddala tutunuulire COVID-19 yono oba coronavirus affectinze atya financial oba economically gwe ng'omuntu ekisookera ddala nga tonatuuka na kunze abantu bange benkiikirira mu Kawempe North baate enjala ebalumye etandise n'okubatta Ibula era mu Katanga twafiiriddwayo babiri enjala ne tufiirwa omuntu omu mu bwayise wanu njala jo wabadde wagenda okufana ne bampita mangu nensobola okubeera nga naddusizaawo awo ekyokulya ekyamangu amangu ne bamugoyera waawo kamere nenva twagenza okulaba abadde afeitinze ng'agenda akomawo bw'ati nemanya nti naye badde enjala kitegeeza nti COVID-19 yo ayinza ate obutatta bannayuganda naye atatta munnayuganda n'ogwo olw'okuba nti tusabye nnyo Mukama Katonda n'atuwuliriza naye ate enjala yo olwedde yeetandise okukola ogwayo. Oli musajja yasomako era atambudde omuntu nga talya mmere amala kunsa ebbanga ki n'alyoka afa ekyenda kimala bbanga ki omuntu n'atuuka n'afa nga talya ndowooza nganza akatonotono ndowooza ennaku 2 aba afudde mu ssaawa 48 nga talina kyatadde mu lubuto because nze nakolako anga strike ku stewall awo naye muganda nge Ibra siriddamu kukola anga strike eyo nagyenenya nagaa nti yali 2017 nali ndi emulugunya ku financial mismanagement eri mu kitongole awo ekyakesse n'ogamba togenda kuddamu kulya neŋŋamba sigenda kuddamu kulya paka nga nfunye embalirira entuufu accountability manyiza ebintu ebya accountability mbyagala nnyo Ibula kyovala abantu bandaba nnyo nga ŋŋenza eyo mu charity nga nkozesa kamera nkozesa esimu nkuba ebifaananyi ndagala ivu olina aga Segirinya lwaki ayagala nnyo kamera essente ezimu ziba sinsirodde mu nsawo yange bantu baba bazimpadde kati omuntu ayagala nnyo okulaba kyeyatodde kikoze ekyo kyobala abantu banyinamu obwesige because njagala nnyo accountability kati nga bwe njagala nga bwe nkikola nga njiraga abantu ate nange bwe njagala okukola ki okujindaga so nekalakaasa nenkolanga strike ku stewolo naye Ibula nategera kibayitanga strike mu ssaawa 4 Segirinya nali maze okufeitinga ngangudde eri ng'ekyenda kyesibye kati nsaasira omuntu amala olunaku lulamba Ibula nga talidde that's why abantu olengera baye tebakimanyiira muntu yamanyira okulya yamanyira okunywa amaze ennaku 2 talidde Ibula omuntu bw'atananiza musuubira kubeera mulamu. Tuddeyo ku kibuuzo kyaffe economically gwe ng'omuntu and financially gundi ene ekosezza etya coronavirus ekisookera ddala nakwata omusaala gwange gwa myezi 2 consecutively nenguwaayo mu kulwanyisa COVID-19 nawandiikira Lord Mayor ne mugaa nti sente zange ezimpebwa ng'omukulembeze za myezi 2 guno gwennyini oguwedde ne guno gwe tulimu zigende mu kulwanyisa COVID-19 era Lord Mayor baluwa nagireceiving nagiweereza gundi mu human resource ne bagireceiving kati kyekya sente kyonna kyendenya because na gamba nti Segirinya siyinza kubeera nga ndisivinga omusaala ng'abandeetera okufuna omusaala guno enjala egenda batta nakiikirira bafu nga bajeera nenga nti akasaala ako kagende ku bo babe nga basobola okufuna ekyokulya era ndi happy ti sente ezo zaatuuka naye lwakuba nawulidde ennaku jjo Mwai Museveni yadde asoma kuba waddeyo ndoze erinnya lyange yabuuse libuuke oba tezinnatuuka zaatuuka naye balya ndowooza abazirisiivinga bwe balabye endowooza nga Segirinya nza okutabuka naye bamwesooka awo bamugamba nderiza nazalisiti nendoza ya next time bo nadde ngenda tabuka mage nti bwe ziba tegikoze kyezaakola muzinzirize nze ndaye bwenkola ki bwenzigaba naye waliyo lisiti endala ndowooza kwenaakola ki kwenaabeera kubanajje baladdamu okusoma nolwekyo financially kyo ndi bubi goge mazima matuufu ewaka wo wankosezza watya wange omukyala ndi naye era mulina ewaka wange naye okubeera mu nnyumba Ibula okuva ku makya paka kiro kati nze ekiro seebaka kuba emisana mba nasiibye oluusi neebasa kati ekiro nsula ntunda bwe nti
nsula ntunula bwenti egundi embwa ne bwebogolo obugozi Segirinya manjula kati nze ntegeera ebigenda mu maaso ekiro era okumanya Nkyali nnyo jonna tutena obudde nembala ku bu toothpicks okakasa bubamu bumeka nageza kula buli kyenda nengati bulijjo bubeera kyenda ate bulijjo batugamba 10 natutta obudde nembala obuti bw'amannyo kwegamba obwayido kapya akakebe akapya era kati bwabadde mu kyenda era kati nakagula mmeka nakagula nusu 15 naye bw'osoma wano ku ngulu balaga buli mu 10 kati jonna tutta obudde nga twakakagula neŋŋamba nti owaayi engeri gye ndyayide nnyo kambale ku buti buno obw'amannyo nagenza okulaba buli kyenda nemanya nti bulijjo batubba n'otubba so kati mbuusa abantu baffe kibannaye kakebe kuliko kirala naye ne munda mulimu kirala so oli mubabuusa ndi mubabuusa naye ng'ebyo byonna byonna ekyabindeetedde bulijjo sitwala na budde obwo nga sibulina kubeera ayidde waka mirimu egyawaka okola mirimu ki kati mubeera eriwo kati emirimu egyawaka ndera ku kawala kange Nkyali kuba nako mbeera nako nengezaako n'okulanga nkasomesa nenkayigiriza omusomesa ki muyigiriza ensinga bw'erina okutambula omusomesa mu lulimi ki mu lulimi luzungu ne musomesa ensi erina kutambula etya ate ne musomesa n'okumanya obuwangwa bwe n'okuyiga empisa n'okuyiga empisa nti omuntu bw'abazza olina ofukamira n'omubuuza manyi abaana omwana alina emyaka 7 naye abaana bano abato engeri gye babeerayo ku ssomero nga bamanyi how are you good morning kati ate good morning oba how are you omuntu tafukamira ekyo nakyo kituleetera problemu mu baana baffe ne kiboonoona kati musomesa nti omala obuuza omuntu nti good morning ate fukamira ku ttaka omugezi sibeeta nno ssebo basibeeta nno muyigiriza olwo mpisa muyigiriza empisa ng'atuuka nti good morning sir ng'ayimiridde ng'ate afukamira emirundi ebiri abateyeddinganyiriza owange bwente bwe mwagala njagala nve mbulamu bw'ensi eno bagende nti mbutuufu Segirinya omwana ono alina kye yamuteekamu oyogedde ku ky'oluzungu oluzungu luno oba ddugenda kiwanvu olugenda bbanga ki olwogera ntwala essaawa ewera sawe emu bweggwako sigamba nti oluzungu lwange eringa yaka nti bweggwako omanyi kati gwe kyoyagala okugamba nti bweggwako nti nenkomaawo era bw'obanga okyanyongerayo tusigala nga tunyama nze sikiinaako tabu. Thank you. Honorable, njagala otumanye nakulaba nga olaga ensi eno nti eno Easter yakubiri nga tonyumirwa. Easter eri yansanga mukomera bakube. Easter eyokubiri ekusanze mu COVID. Mu karantini. Kiki Easter nga togifunye mu kisa. Easter zine ebbiri ez'omudiringanywa eya 2019 n'eya 2020. Kyo mbutuufu sijja kuzerabira. Easter eri nasangibwa mu komera kyajja kitya najja bantu bange wali kaliro bali babamye omukisa ogw'okukola nga ab'oluguudo bagamba mbu bagenda zimba luguudo ne mbagamba muzimba mu lunaku lukulu kyogamba ebbanga lino temuzimbye kale lunaku olukulu lutuuse abantu we balina okukolera kasende because Easter ebeerawo mu mwaka omulundi gumu mumusazeewo mujje muzimba oluguudo mwe mugenda okukola kyanedda lwe twafunye obudde ne mbagamba nti obudde ne mubufuna kati ne nyomba nabo luguudo abo ne tukayana kumbe kubana omunadde ebbali nakubira polisi nti Segirinya akumyemu wana abantu omuliro polisi olwajja ne njola yolaawo ne nkuba wansaawo kati abavubuka abaali awo nali nwanira ne bantaasa ne nfubutuka emisinde nenziruka bwenziruka nengweyo mwala bwengwa mwala kakati polisi ne bajiga Segirinya agudde mwala netya nerowooza ntabanga Segirinya akoze iki afudde nedduka kati okunda banga nzijudde ebisooto omwana yavaayo nampeeka bwati ku mugongo najja nanteeka ku booda so Easter eyo nebanga yaggwa bwetyo mu mbeera etali nnungi era nasibira mu ddwaliro nemalayo ennaku ndowooza nga 4 so teyali nnungi kati ate eno gye mbadde nsuubira nti ngenda ginyumirwa ate yo ensanze mu mbeera enkake kyenage nti indirect imprisonment nga ndi mu kkomera naye ng'ekkomera lyange nze yalizimba enju eyiyo nga guwa gizimba okumanya kkomera kuliko n'obudde nti kati buno toddamu kufuluma bweru toddamu kutambula nga naye kenyini kati mu mayi bikiina era mmanyi nti coronavirus ono bwe tunaamugoba mu Uganda n'agenda simanyi nti oba ekintu kino kinanvamu kuba kati ne tutudde wano ng'ointerviewinga kati mpulira ndi muyonta nnyo okulaba ssaawa ziri mmeka oyinza okunkubya emigo gy'erodiyo abeerodiyo bano wali obaguddemukko nakabagwamu emirundi 2 kyaggwa kitya ekisooka
bwe nasooka bwe nali ntambula lwakuba nti ndoza nafuna chance bwe nabalaga kaidi ne bandika ne baga Segirinya ati ya kyalo yakessie ne batusomako bwe bati erinnya nga bali baliwuliddeko ku wolokosoextra ne baga nti nga bali baliwuliddeko ku wolokosoextra ndoza ne baga nti ne bangagenda kati ogwaddako we wali okwezooba bangamba lwaki otambula ekiro president yagaana biki ne baga nti nako ebinywezezza that's why nsobodde okubeera nga ntambula ekiro ntwezooba era waliwo mukama waabwe ndowooza eyajjaawo nabaga Segirinya ate kiki muga nti atambula kiro biki n'abanyi nabaga nti muleke Segirinya akole ki agende so nakabagwamu emirundi ebiri saagala mbawayirize nti bankuba wabula ogwasembayo nafunamu bufunyi kusika muguwa nabo naye eventually ne bakola ki ne banta nembanga nagenda oyogerwako nga munnabyabufuzi asinze okubwa kibooko n'ensamba ekyo kituufu nyina police bond 315 tugende mpola oyina police bond 315 nga bwe bansiba banteera ku police ezo ziri 315 kati bwe tugenda mu kooti bond nga banteredde mu kooti ziri 418 kitegeeza wakakwatibwa emirundi 7 kakati obudde buno empapula zennyina zonna zisobola okumasigiri wabanga batukomyeko nti temuddamu kufuluma mu nnyumba temuddamu n'ebikumasigiri temuddamu bino nyanza nnyina nsobola zikumisa sigiri okumala ennaku ne Mwami Museveni bwayongeramu ddala omwezi mulamba nze sigiri mba sinoonya bipapula zebondi zennyina omugugu bwe guti era byo nafuna n'akasawo n'embipanga omunjira n'ensitulamu bwe nti ziri mu kilo ndowooza nga mukaaga n'ekitundu nsitulamu bwe nti ne kilo zinzimanyi nsitulamu bwe nti era eyo ensawo yo nagiteekaawo yabyafaayo byange ndigijjayo olumu ne maga nti ensawo nemugiraba kuno bw'oba weetunulidde okuva ku mutwe okutuuka ku bigere kitundu kye basinze okuba Segirinya abasirikale batukwata batajetinga ebifo 3 ekisooka ekifo ekyo mu makkati wano we sijja kulambululawo ekifo ekyo kitegedde bulungi nnyo kakati ekifo ekirala bwe bunuulo buno wansi wano mu bunuulo buno obukongovule oba bukuba nnyo then baagala nnyo n'okukuba mu mbiriizi wano kakati era lumu neekalakaasaako ku bbiri awo ne bankuba eŋŋumi mu mbiriizi wano naye nga ndaaja naŋŋamba nti bana embiriizi zituma naye nga tewali akola ki tewali akkiriza because tewali alabawo kati bakuba nnyo ebifo omuntu wansi wano wasinze okukubwa bakukubye nnyo masekati awo nnyo wantu wano simanyi lwaki abasirikale baagalawo nnyo era natuka ne mu mbeera egula nsigo gaadi neŋŋamba nti waayi era bwe mba ndumba nga Sekayibula naalumba nyambala nakagula eyo mu Amerika bakayita nsigo gaadi nkambala bwenti yakakola muki mu Amerika ne bw'okuba kati eŋŋumi ekoma kuli nsigo gaadi bw'okakuba nsigo gaadi nze nkayisa nsigo gaadi ne bakayita kidini gaadi nze nkayisa nsigo gaadi naye okujjako ekifaananyi kyako olukafuna buli ogenda mu mbeera y'okwekalakasa nkambazaayo then etekako bokisange ne ndyoka nteekako era kati munaku zonna yo nsigo gaadi nagiwummuza kati nakagula $7.5 kati nakawummuza ennaku zino tebakaseera naye kalungi nnyo kakuyama nagula 3 bulina expired date oba bukola tebulina bukola bujja kaddiwa bwera buli kaddiwa ate ndi basizeeyo mu Amerika naye omusirikale ne bwaleeta batuni etya n'akubaawo kati ye abalowooza nti annozezza anningira bulengezi nga nkyayimiridde bwe nti kati ye tamanya kakati akantu awo kannyambye nnyo okuva lwe nategeera nti ekifo ekyo bakitajetinga nnyo otunulira police bond ne court bond z'olina omugatte wonna ani abeera omukyamu buli mu kiseera kino buli mu mbeera eyo lwebeerawo buli mbeera lwebeerawo polisi yebeera enkyamu otekinza initiative ky'okugiwaabira nze nkozesa approach entuufu bwe manga nyina obutali mativu bwe ngenda okulaga ekisookera ddala nzikiriza nti mu ggwanga amateeka gakola era mulimu amateeka bwe mba nagenda okulaga obutali mativu bwange nsooka ne mpandikira poliisi nenjitegeeza nti Segirinya waliwo omwala kaleero gunyigiriza abantu bayisaawa 3 ez'okumakya ngenda kuba nkoze eki ngenda kuba ntuuse nga ndowooza poliisi egenda kujja empa obukuumi era nze ngenda otutuukawo nga ndowooza nti bambi nga bankoze bulungi nnyo bazze bampa obukuumi naye kinkwasa bukwasa nnaku nti abantu benneeyitidde bennawandiikidde ate bwe olujja bankwata bukwasi jeeke naye nga nze nakozeseza approach entuufu because mba nsobola n'oggwa obugwi naye ngamba nti ndi mukulembeze abantu benkulembera balina okumanya nti ensonga zikwatibwa zitya poliisi buli kadde konna yebeera mbukyamu that's why ku misango gyonna nga bwe njigambye ne court bond ne police bond zennyini eziri mu 7 ng'ozigasse tewaliiko musango no gwali gunsinze otekiza ni ki okuwabira police oba okuba government mboga z'amateeka omusirikale wa kisaadalo yankuba kaleero nali nekalakasa ku mataba
nali nsazeewo muwawaabire era limusabye biliyoni 1.5. Meka? Biliyoni 1.5. Ng'asasula kyagula ki? Naye ngenda okunoonyereza kwa Kisaada ng'afuna emitwalo 30 neŋŋamba nti zino ssente bwali zimalirayo nga coronavirus ndooza lirodedi owokubiri naye akomyewo neŋŋamba nti omusajja kankole ki kammuleke kastampo nye n'olwekyo oluusi mpaaba naye ate engeri gye nnyina ekisa ekingi mala nentunamu neŋŋamba naye emponya ate gwe mpaabidde nga naye ndaba n'ekyokunkompaseti nga tayina nemuleka neŋŋamba nti musajja atukankole ki kammuleke n'olwekyo wa Kisaada oyo yankuba kale era abantu baali balowooza nti yankompasetinga namusonyiwa because ayina kye yakola lunaku mu kooti lwe twali tugenda ye kye yakola yajja n'obwana bwe nga 8 nga buto nnyonnyonnyo n'abuleetaawo naŋŋamba nti nanti munayo mpaabidde mwami Nsegirinya oyagala biliyoni 1.5 abaana baabo kati oba nze nkusasula sente kwasa abaana go n'obaliisa ennaku nenkwata nze kasitompita mu kintu kye bayita omwana omaze okunyweza IBRAH era oli ne bw'abanze nga ayagala kasente naŋŋamba nti omwana mulwadde ye aba amaze okukola ki amaze okunyweza ekyo nkitegeera nnyo simanyi lwaki nawuliddeko nti olina obutakkaanya n'omuvubuka gwe bayita Isima Isima nyina obutakkaanya naye buzibu bwavuddewa Isima musajja mugezi naye ate Isima amagezi ge ate agakozesa ebintu by'otandimusuubidde kukola tosobola kubeera ng'olwaleero omuntu osobola okuvayo n'olumba omusajja gwe bayita Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nze buli alumba Kyagulanyi Ssentamu mba ŋŋamba nti either asaana twalibwa butabika n'akeberebwa oba ayina empewo z'abajjajjaabe z'atannasamirira z'alina okuddayo asamirire kati Isima y'omu ku basajja abalumba ennyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga tamulumbira ku facts amulumba lwakuba ndowooza Isima ayina interest ze ye ng'omuntu zakola ki zanoonya so kati Isima namukyawa lwekyo era simwagala ge mazima matuufu. Mwasembadde okwogera naye? Actually nasemba okwogerako ne Isima yali Sweden nga tuwuliziganya na ku WhatsApp naye bama ne baŋŋamba nti ali mu Uganda era mu Uganda muno mwali sifunanko chance eyogerako na Isima wanu because nandibadde njogerako naye buli lunaku akola ensobi erumba Kyagulanyi nze kasita olumba Kyagulanyi omaze okuneekutulako because oyo gwe nnengeramu future ya Uganda maaso gwe ndaba nti yagenda okubbula eggwanga lino Uganda mu mbeera gye lirimu n'olwekyo omuntu bw'amulumba mukyawa nnyo era Isima y'omu ku bantu abali ku lisi yange. Mu kisinde ky'amaanyi g'abantu okola ngani? Mu kisinde ky'amaanyi g'abantu ndi self coordinator. Self coordinator yakola atyo kati self coordinator ye muntu nga yekubiriza ate n'abalala oba kitegedde nti nze siriiko nti ndi specifically wano ndi wano nze ndi self appointed neronda Ssegirinya neŋŋanza kati ndi coordinator nange nganza appointment yali ne expiry date teyina wanji kati wano olwedde buno kati ndi ku mirimu gya gundi gy'amaanyi g'abantu kati wano ndi mugitambuza emirimu gy'amaanyi g'abantu wemba wonna ate Honorable Kyagulanyi yankola bulungi nnyo n'atannonda wabwe yandinooze yandintadde kawempe ate nze njagala okugenda okubeera nga buli ddoboozi wamu ntuukayo Masaka Arua Mbale wa yonna njogera kati abakunteeka wantu wamu yandinkoze bubi n'olwekyo nyumira nnyo nga ndi freelancer nga buli wamu nkola ki ogambye mu kisinde ky'amaanyi g'abantu okola ngani? Ndi freelancer kati mututwale bwe kityo self coordinator. Thank you. Honorable, njala tutunuulire biri abiri mu gumu. Olowooza Uganda enaaba n'embavu eziteekateeka okulonda? Tewali kigaana. Naye lwakuba nti atukulembera olwaleero nganze Ssegirinya bw'osoma body language ng'ayogera olabira ddala nga ekyakalusi kyalowoozaako kubanga Mwai Museveni naye si yateekateeka okulonda. Ati wulira naye nga isi yeteekateeka okulonda ya influencing sebo muganda wange isi ogitwalanga waya z'amasannyalaze waliwo omuti kati omuti ye Mwai Museveni isi yo gitwalanga waya z'amasannyalaze ziyita ku muti kati Mwai Museveni ekintu kino ekya COVID-19 it's a global disease kyansi yonna naye ate yamaze n'akirabanga ate advantage ey'okunywerezaamu abantu kyova olaba ku TV bw'aba ayogera alina okulabanga
abakuumanga kwe muli like nga 2 hours nabanga yazze nga agenda kwogera ssaawa emu abakuumanga muliko 2 hours lwaki mubeerako 2 hours ogamba baano mukufundikira naga nti mbatadde muddeeyo kakati obeerako nga oli okwo kati ye ekintu amala ayogera n'ava mu speech nadda mu lwali awo ne bano baminisita bali awo ne batandika okunyumya emboozi eya bulijjo nga tuzanyumya ono ne batandika okunyumya emboozi eya bulijjo kozi wangambye otanga tuli eri olwo namugala naggeebwe nti naye nga mujjukira muli ku TV mulaba muti akati ng'ogamba nti wawa nabawo minisita anaamugamba ku kino na kino kati ekintu kino yagirabye nga advantage mu ngeri emu oba endala era ye kati kyavuga agamba nti n'ennaku zina 21 ziyayongedde because zinadde simusuubira zongerayo kakati agenda kugamba nti ssente zonna zagenze mu kulwanyisa covid-19 n'enzige kyova olaba gundi bamulanga Kisempijja bwe yalengedde nga covid-19 agenda kumalawo ssente zonna zigenda ye kye yakoze kiri kintu eki n'agamba nti waliwo enzige ezazze ate zino nvubuka nkambwe ennyo zakalula nkambwe ennyo ne bamugamba nti eddagala liri ekkadde liriwo lisobola ozita n'agamba nti liri zaali zisobola kutta ziri enkadde ziri ezajja ziri zaali nzeeyi naye zino enzige ezazze nzige envubuka ate enkambwe bwe mutaweerwa zisobola n'okwekolamu omulimu bano abazo zifuuyira ne zibazaayo emisinde kwegangalaga obukambwe bw'enzige mu ngeri emu oba endala kakati nga naye abala nti covid-19 eteetebwa yonna ayinza okukola ki ayinza okulitwala naye n'ayagala naye abyeko kyatayiza kati obudde buno tuli kyebayita financial crisis in the whole world naye ate Uganda tekiyiseewo nnyo kakati akalu kategekebwa na ssente kati mwai Museveni already kati alina kyasobola okwekwasa nti ssente zikateeka tezikola ki teziriwo naye nze kyemusaba kiri kimu bwabanga ne bwanaatuuka mu mbeera egamba nti ezikategeeka teziriwo ffe bannayuganda tulirwedde okontributinga ow'enkumi 5 ow'omutwalo ow'enkumi 3 tusonde ssente tuziwe isi etegeka akalu we are ready era nja kuddamu sacrificingeyo omusala gwange njagala kitugambire mu advance manye nti nze omusala gwange empaayo mmeka mu kutegeka akalu kuko Segirinya ndi muyonta nnyo ndi mu kesisi enjagala gera mu parliament bantu bandi mubyeno wansi banga tukwetagere mu kikolo gwange olukulu waliwo ebiteeso byenjagala okutwala mu parliament kati bw'oyongezaayo akalulu eddoboozi ly'abantu eno wansi oba okoze ki oba olituulidde nolwekyo nze omu ku batakkanya nakalu kwongezebwayo naye nga mwai Museveni bw'omulaba nga atunula bw'ati ayogera body language yonna ekulaga nti akalulu ye kati ali kundaba kuki because alina ensonga lwaki ajagamba nti tekajja tegekebwa naye bw'anaba nga yeekwasa kya ssente nga si kirala tulirwedde ocontributinga ssente nezina biliyoni meka nja kuyita mikwano gyange nyina bakwano bange mu America ngera bwolaba sobola okunoonya abantu abo ne bayamba abantu baffe nengera ntwala emmere mu kyalo neero mu covid-19 waliwo omukyala acontributinze emmere mukyala Rebecca agaba kwegamba nyina emikwano mingi nnyo kati omuntu acontributinze emmere bwe mugamba nti waliwo senze tuli mu kunoonya mukyala agaba Rebecca tutumidde nnyo contribution yo nange mbaddewo njirabyeko nga Honorable Segirinya agihandinga over good millions of money millions of Ugandan money webale nnyo webale ddala gyosinzidde e UK ne bannayuganda abali omwe bali nnyo naye nga mukyala agaba thank you so much for the good heart webale nnyo Honorable 2021 ogenda wa 2021 abantu bansabye ne banga Segirinya tukwetaga ku bwemupi owa Kawempe North ewa kifo ekyo kibaddemu Honorable Latif Ssebaggala akisavinzemu ebisanja 2 5 tumwebaza nti yagambye takola ki tadda then nenda banga waliwo kibayita vacuum nenga nti Segirinya waliwo omwaganya nenga nti Segirinya ode n'abantu bansaba mba muntu mutuufu nnyo okubeera nga nziira Honorable Latif Ssebaggala mbige nolwekyo 2021 ngenda mu kikolo gwanga lukulu tugirewo ddala ensonga eno gwe ali ku bwa self mobilizer mu kibiina mu kisinde ky'amaanyi g'abantu okkiririza mu nteekateeka y'okubeera ne candidate omu avuganye president oba bonna bayiike zidde okunywa ekyo nzikanya nakyo 100% ne ku bifo bino ebirala ebya wansi era mbadde nsaba nti bw'olabanga ekifo kyogenda okujjamu waliwo akusingako amaanyi muleke olwaleero mu Kawempe North ku bonna abazze nkyabasingako naye singa waba wajja nange nendaba nga nsingako nja muleka nzireyo ekifo kyange ekyo bwa road councillor kakati ku kifo ky'obwa president oli ayagala tayagala mu budde buno omuntu eyakkiririziddwamu abantu gwe basazeewo abenga akwata flaga eya ggwanga lino Uganda kuba president
Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde nze ndi mentored by retired Dr. Kanokiza Besigye. Salute. Era muwanyu respect. Nze ndi kyendi n'amaanyi gano n'omuntu eyampa college n'omuntu eyampa obusobozi is none other than Dr. Kanokiza Besigye. Obudde buno ndi mu people power, ndi mu kisinde. Mu FDC wavayo. FDC ye yandera kati kisinde kya people power bwe kyajja obudde buno tetuli mu political party. Political party sigezigenda okununula eggwanga. Ekigenda okununula eggwanga Uganda Segirinya bwemba nengeranga amaanyi g'abantu gegagenda okununula eggwanga. Political party sigezigenda okununula eggwanga. Ekyo kyakikulimbanga. Nkiddamu political parties tezigenda kununula eggwanga. Wabula tuyina kubeera nga ffenna twekwata kitole ne twekolamu omulimu ne tununula eggwanga laffe Uganda because bw'obeera mu political party ina byekkugira okukola. Political party kwata entegetege n'amagulu. Nze ekyaddondo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ga yesimbyewo FDC yalina mu candidate. Singa sajja independent mu council political party nga najjira mu FDC ngera ndi ku ticket ya FDC nali meant okuwagira candidate wa FDC. Olw'ensonga ekibiina gwe kiba kikoze eki kitaddewo. Naye ate solo tekawo omuntu ng'olaba tasobola. Kati olw'okuba Segirinya ndi freelancer ndi independent mu council. Self coordinator. Ndi independent mu council. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yesimbawo mu kaluuka ekyaddondo nze gwe nawagira nga ndaba yakola ki yasobola nga toyinza kunvunaana because mu council ndiyo independent najjira kusimba mmeeza. Akabonero mmeeza gye nakozesa mwalimu ow'ekisumuzo n'enkuba mwalimu ow'enkuba baasi n'enkuba enkumbi n'enkuba oluso n'enkuba olweyo n'enkuba bonna bwaggwayo bonna nga nkuba bukubi. Kakati nemanga Segirinya nawangula independent kati buli wobeeranga toyina akakufuga mu ebyo ebibiina by'obufuzi okola ekintu ekituufu mu budde obutuufu naye buli lwobeeranga waliko pate ekufuga pate ina kibayita pate ideologies akataleke kanga tuwunzika oli munnabyabufuzi active politics njagala omenyere ebirungi bitano President Yoweri Kaguta Museveni byakoze omenyere n'ebimulemye bitano kakati era Mwami Museveni ebimulemye lwaki tomuyita President Museveni omuyita Mwami Museveni nakyo kitiibwa ekyo mwami nakyo kitiibwa ebimulemye ne byakoze kati byonna byali akoze byonna byamala ne biddeena ate mbimulemye sekitegedde kiddemu kakati yali alina ebirungi byakoze naye kati engeri gya overstayings byamala ne bitaninga baaka nabyo ne zifuuka failures kati obudde buno bw'oŋŋamba ebirungi byo sibirina ne bw'oŋŋamba ebimulemye nabyo ate nsobola obireetera nga mbirungi kuba kati Mwami Museveni mwebaza ti akooyezza abantu ne beekyawa ne bagamba twetaaga nkyukakyuka ekyo kimwebaza nti ebbanga lyaluddewo lya overstayings akooyezza abantu ne beekyawa ne badimandinga change. Why? Do you think we have democracy mu ggwanga Uganda? No. Tuyina ekiringa democracy. Wano kye tuyinawo tuna order from above. Kyekiringa democracy. Kyekiringa democracy. Kubanga ogenda mu kooti omulamuzi naga nti Seeka Ibula ndaba toyina musango. Naye kansoke mala okuwuliza mukama wange agamba kiramuga nti Ibula musindikeyo emyezi 3. Nadda n'agamba nti myezi 3 Seeka Ibula genda ogyebake. Olwo ne kiba nti order from above yekoze amateeka tegakoze naye ng'ate wano bakulaga nti tulina democracy ne democracy wano taliwo Seeka Ibula because bw'otunulira nti musajja nga Pasita Yiga bw'avaayo n'ayogera n'agamba nti nze mu ndaba yange tukuba tulina kye bayita freedom of speech ekyo tugikkaanya nga tekosa balala nga tekosa balala eyayiga yakosa abalala yakosaani okuwulira kw'abantu n'okutegeera kw'abantu waliwo gwalabako abagamba nti Yiga bwe yayogedde ekyo ne kitujemesa mu kino tewali ati waliwo kye bayita okuwabya kati nga ggwe ali kwegamba omuntu nga gwe ali celebrated mu Kalibayo bw'oyogera ekintu tulina group y'abantu egamba nti Segirinya bayogedde anti no ekyo kituufu kubanga Yiga ayina kyemanyi nti oyo Yiga mugundi mu fayiro ye gy'avuga ayina abantu abamugoberera kituufu kati abantu abo watyanga bukedde ku masine bwe bagamba ensobi eyakolwa Seeka Ibula ku Yiga lwaki ngenze wa Yiga oyo yakwatiddwa n'ennyiiga baali bakwata Yiga ne bamugamba nti kwata bayibuli yo yino tugende Ntebe grade B hospital gw'osabira abantu abo nga talina protective gear
gwe kiwali omukola agambe tewali coronavirus kwata Yiga olwo kigwa kitya kwata Yiga gwe mukwasa Bible nti tewali nti tugende mu ntebe grade B hospital baba ba corona gwe yingirayo na Bible tomuwa face mask tomuwa gloves ayingireyo bw'omugyeyo mulete mulago mugende nti tewali coronavirus Yiga baba gendo basabire tomuwa yadde gloves tomuwa yadde gundi kati ye n'ayingirayo nadda kati gwawo n'omuga nti tambula genda kati Yiga akitegeera maaso oba bumukutte ntulaba nga atandise okufeesa n'okunyiziira awo n'amanya nti obulwadde bukola ki bwe muli naye bw'omukwata omukulembeze kye kibonezo wali muwadde bw'omukwata oba ozibikidde amulala endowooza y'omuntu omulala eyandyogedde kati ze nagenze mu kkooti nga ngenza omweyimirira lwakuba tebamuleese naye era bamaze okugamba lwaki abantu balowooza obala political capital okweyimirira Yiga sibala political capital because Segirinya nange ndi mukulembeze Yiga naye mukulembeze mu ngeri ye nze nyina kye bayita ndi musajja musiraamu naye ate saagala muntu anyigirizibwa nze manyina okugenda ku kkooti nga ntambula ne nga tukyameko ku kkooti awo ne tukyama n'entuula mu kkooti ngenda okulalwa abaana bagamba olina akweyimirira n'atunula ati nga tayina nze nempanika omukono nga simumanyi ne bambuuza nti gwogenda okweyimirira omuyita otya ko nze mukwano gwange wakayimirira abantu bameka mu mbeera bwetyo mpeza n'ebisatu nze ekyo manyo kikola nga nyina gyendaga ngenda okulaba abantu bali awo n'entuula babuuza omwana twagala kuto olina akweyimirira n'agira bw'ati bwe ndaba nga tewali awanika ne ŋŋamba nti nze ne bambuuza nti omuyita otya nti mukwano gwange gwogenda omweyimira nti oyo ne mutaasa okutwalibwa eruzira so nze ekyo nkikola olw'okuba nti nyina omutima ogwagala buli muntu yenna abeere bulungi lastly nga tuwunzika the public would want to know tubuulire political life span ya Bobi Wine eyimiridde etya ya Honorable Robert Nsentamu ekisookera ddala Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu buli lukya amaanyi gamweyongera ekisookera ddala bw'otunuulira olwaira abavubuka majority bonna baagala nkyukakyuka tobanyumiza nti ate Luweero wali akasaka ate gundi yafiirwa eriiso ate akati waliwo emmondo wali zaali mukaaga ate twali katonga ebyo teri abimanyi abavubuka abaliwo olwaleero naye ensi kyetalina byafaayo bonna badimandinga change anti tubyagala kati bituzaamu naye kubanga ye mwali Museveni lwaki aleeta nnyo ebyafaayo ebyo ye agezaako teekawo kye bayita intimidation okutiisatiisa kyova bagamba kozi Nakalema wali twasangawo emmamba zalimeka nti munana twaziyitamu tutya tenkola yaffe yekiyeekera kati nga ye kyagezaako okukola ateeke fiyamba bavubuka batye bagende nti omusajja olaba akonye kubanga oyinza okulaba nga ayogera naye nga omulengera nga kyabulako kyokka kwambala AK47 gisa wano mbulago nga byonna byayogerako olengera bya lutalo akati obudde buno ffe ng'abavubuka batalaba ku ntalo tobitunyumiza ffe twagala nkyukakyuka tugamba nti muganda waffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu civilian munnaffe gwe twagala Kyagulanyi yali asuzeko ku njala bali mugobyeko ku nnyumba Kyagulanyi amanyi nti omuntu asobola okubeera mu nsawo nga talinamu yadde 10 yoyo omuntu bwetyo gwe twagala nti omuntu yali asuzeko ku njala muvubuka ate nga alina kye bayita spirit of nationalism omwoyo gw'eggwanga ffe gwe twagala atwale ensi eno mu nteekateeka ennungamu bibiri nga tudduka ekisookera ddala nina abantu bennyumizaamuko nabo bakulukulu babitiibwa nga ggwe naye bayinza obba bakusinga emyaka naye nga babitiibwa nga ggwe mu politics omu yaŋŋamba kino wammanga naŋŋamba nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo omulaba IBRAH nti nemugamba mulaba nnyo n'agamba bonna abamwetoolodde abo babala abayiseewo bawangule naye ensolima kaakati mu kalulu akawedde nakawangula Honorable Kyagulanyi Ssentamu yampagira yayita nnajja ani yampagira bantu be bampagira kaakati nze ndi ku Kyagulanyi nga simunoonyaako nti munoonyaako ffemba baga muli nsolima mwagala kumuyitirako newankubadde w'amaanyi wabula ndi ku Kyagulanyi olw'okuba nti yagenda tutusa mu nsi ensuubize ekyokubiri nze ne bwe siwangula naye Kyagulanyi n'awangula nze omupiira gwange guba gunywedde that's why nze eba nnoonya akalulu akange nkanoonya 10% aka Kyagulanyi ne nkanoonya 90 nze ne bwe siwangula era bannakawempe mbategeeza nze ne mutampa ne muwa Kyagulanyi nze mba mpangudde kiringa bwakikola mu kanso temwampa ne muwa Kawalya nze yawangula era wandibadde onjozayoza buyozayoza nonga Segirinya congratulations oba speaker sabukwata ate nenkwata committee eya physical planning mu KCCA Honorable Segirinya lastly nga tuwunzika njala kwebaza abantu abadduukiridde omulanga gwa President Yoweri Kaguta Museveni His Excellency ogw'okuwaayo mu especially abantu bawaddeyo emmere ebijanjaalo akawunga naffe twawaddeyo emmere nagiraba
n'ebibiina ebirala bingi nnyo n'abantu ssekinomu bangi nnyo era nga gavumenti under Prime Minister's Office bagenda ddala maaso n'okugaba emmere door to door gyonna gy'oli linda emmere ejja kutuukako inshallah naye walidde ku mmere eno emmere eyo nakagifunako lipooti 3 nze sinnagiryako ng'omuntu naye abantu bange benkulembera bafunye emmere because jjukira gye basoose okugaba emmere kyekitundu ekyange kyentwala ne offices ez'emmere era bazisadde wali ewange wenkiikirira naye abantu sofa batandise dde okunkubira tisegirinya kibanga ofunye obudde nono obunga bw'abasajja obubaddize abamu ku bakabufuna n'ebijanjaalo ekisookera ddala ebijanjaalo bebagaba kuwa kirezi ekire emu egyeba ya bijanjaalo byo biri alaali then ekire emu endala mayinja ebirala bivunze ebirala birimu kawukuumi kati nga kiro olina kujjako emu yokka gy'ofisaawo era nabadde nendowooza muli egamba nti abeero ddiyo bakola kiro lwaki emisana tebalonda ebijanjaalo nga kitegeeza kiridde lindako gavumenti ekwata abeero ddiyo balonda ebijanjaalo emisana ekiro babeere cooperation naye nagenza okulanga kiri bakikola deliberate okuwa abantu ebijanjaalo ebirimu amayinja lwaki tolya ku mmere eno okwekakasizaako era nkyakugira era nenkizuula nti bano be baawuggula ndooza ebijanjaalo bo bayongeramu amayinja gaabwe era bamu kukyabakwasiza byebyo byendi mu kunnyonnyola kati ebijanjaalo bino ekirala ekizibu era kitwabifunyemu abantu bandoopedde leero lunaku si lwakumeka si lwakusatu bw'obifuna olwaleero ebijanjaalo byennyini bojja birya ku Sande ati bikaluba nnyo byaliwo okugwa amini oba kugwa luto oba kubyaddi bw'obifumba leero owuutamu supu n'ekya bw'obifuma n'owuutamu supu n'oluddako n'obifumba n'owuutamu supu n'olwomukaaga kati obirya ate ku Sande kakati ababifuna abasookera ddala obifune wange mu kawempe bafunye chance bo babiridde ku Easter naye ennaku ezo zonna ez'emabega babadde babiwuutamu buwuusi supu sente z'okozesa sekayibula okufumba ebijanjaalo amazima ga Katonda mu ate zigula ebijanjaalo biri ebya bulijjo amanda lwekyo tusaba gavumenti ebijanjaalo twasimye mwatuwadde newankubadde birwawo okujja newankubadde biri to clarify on that nabadde ndaba minisita w'ebigwate biraze ow'ekitiibwa Musa Echweru n'alangirira n'ayogera ku nsonga eyo nti waliwo kampani emu yayimiriziddwa tekkirizibwa kuddamu kusupplyinga mmere actually tetujja giyisa ku mpewo naye wekitiibwa honorable minister yabadde ku media center Kampala Uganda n'agamba nti kampani emu yabagiyimiriza teddamu kusupplyinga mmere because ebadde supplyinga emmere etatuukanye na mutindo so ensongayo ntuufu so ne bibanga ebijanjaalo naye kyekitamanyiko obutuufu bwakyo kwe kufumba ebijanjaalo ennaku ssatu ekyo kyo bwe kiri ekyo si kimanyiko era guli munnamawulire obu n'oba ofunye obudde ojagenda abantu bange abeebwayise obeebuuza obeko bagende nti allegation yeno Segirinya abantu bano abakwatiddwa lasting nga tuwunzika bakwatiddwa nga mbadde ekyali ku bijanjaalo nga njagala kuddira kawunga akawunga sofa kalungi mu buugi era abantu bangambye ko mu buugi ke baagabye kalungi naye mu mmere bantu bankubidde amasimu nga banga nti Mr. Segirinya bw'oba osobola tuleetera amenvu bw'oteekayo ekibego olina okuteekako eryenvu akawunga kasobole okuyitawo obanga ali ensenene ezitali nkongole oba wali olidde ku nsenene ezitali nkongole bakakubiddemu obukuta wano ku mumiro tekayitawo kakati olina okulya akawunga ate nga bumirirako eryenvu kati kakawunga nako era sike kali kenyini akali standard nga ketwagabye olaba nalebo Kyagulanyi yakabye akawunga n'ebijanjaalo naye abantu bange nti olinga ali ettooke Segirinya twafuja akawunga ka Kyagulanyi kalinga ttooke abantu bankubira nze abantu bampa lipooti banga olinga ali ettooke ebijanjaalo n'oba tobisiise birimu butto biri self contained birimu engeri yakabutto n'akanyanya ebijanjaalo byagaba n'akawunga kwegamba ebintu byonna nga birungi ebyawonalebo Kyagulanyi n'olwekyo bw'oba abantu ekintu bawe ekintu ekyo osobola okulya era Prime Minister yankola obinyonza singa awo naliwo nandimugambye bw'oba olonkinga ekintu olyako bali balina omufumbirako wali ku bijanjaalo ne kawunga naye abakumalawo bibego 3 nandimutidde abakulonkinga nayoga nti ebibego 3 bibyo birye ebibego 3 Prime Minister bibyo birye n'abirya n'abimalawo nandimutidde naye teyandibisobodde kubirya lasting nga tuwunzika abakwatibwa nga bapaaza emiwendo gy'emmere abali under OPM
okyogerako kikyo bwe kibanga Mwami Museveni yagamba nti fe abagaba emmere tuba musango gwa naggomola attempted murder kakati abo teba na attempted murder eba murder yennyini eba murder yennyini cause attempted murder oba oteberezebwa oba almost okubeera nga osse kati bano bo bassebusi because mu mbeera eno ya state of emergency omuntu singa abba ate ekyanditaasiza abantu okubeera abalamu ekyo kino si kyabwenkanya nobba emmere abantu ate ovireko abalala okufa banga kati ekyo nakyo kyatuletedde obuzibu ekyokusatu baova billings emmere eyo ti ebijanjalo byandibadde bigula kire 13,000 ne babanga bagibalidde kanana kasanvu kugamba olabanga mu ngeri mu benda tikyadde kyabwekanye era mwafande nakalema mwekyo mwebaza nti omulala mwebaza nti afande nakalema mwekyo nti kyadde kikuba gavumenti nti emmere ebbiddwa naye teyakizibikidde omulala yandikizibikidde n'agamba nti yandigambye nti kijja tukuba naye olaba nange Ssegirinnya kati nkyogerako olw'okuba nti afande nakalema bwe yabakwata yakijjayo mu lwatu n'olwekyo tusaba abantu abo amateeka gabakoleko because tosobola kuddira kubba mmere ey'abantu abantu n'osalawo bafe enjala ate ng'agibbye yasobola okulya ekyemisana n'ekyeggulo n'okuyiwa ne bayiwa wangi era obanga oyagala kati ffe kati twafunye ekizibu kasasiro wange embwa zasenguseeko ne kapa yabadde kikasasiro wange kati yavuddeko kati ebyokulya kasasiro wange yaddansingako ebyokulya kati embwa zasenguse kasasiro wange zaddukiddewo ne yabbye emmere kati ekyo zibadde zasibireeyo embwa zisenguka embwa nazo zibala ne kapa kakati omusajja nga ne kasasirowo abeerako emmere ng'ogiye bwiyo gitaddaawo toyinza kuddira ate nobba emmere ey'abanako honorable obaddemu n'ennyonyi eziteteganyiziddwa omwaka guno zibadde nga mmeka okutambula ku mulundi guno bino byagenze okujjawo nadde nasazeewo amaanyi ngateeke mu bantu because period y'emabega wali ntambudde nnyo Sekayibula nenga nti kati tuli mu campaigning period kambeere specifically mbalonzi bange n'okumanya biki ebibanyiga n'olwekyo ku mulundi guno mbadde sinaayo olugendo lwonna newankubadde ng'era mbadde mpitibwa naye era bakamba bange bali adde bampita mbadde mbaga nti sijja kukola ki sijja kusobola olw'obukulu bw'ensonga y'abalonzi because buli lwenvaawo bingi njo wano ebyesiba buli lwentambula byesiba mbeeri nga bandoopera Ssegirinnya oli eyo naye no kino omukulembeze w'eggwanga mu bye yasaba nga tuwunzika yasaba pick-up empya ezitannakolako zero mileage n'asaba emmere n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo n'asaba ne ambulances wakulu nnyo Ssegirinnya nasembayo okwogera naawe w'ekitiibwa honorable nga waliwo ambulance ejja paka nakati era ambulance yajja eri Nakawa baagikwata bansaba $3,000,000 mbu ambulance bagite naye ebintu ebigibwako nze nabagamba sisobola kusasula waliwo n'abali banga tugisonde eveeyo ne mbagamba yadde emitwala nga nayo bagansaba sigawaayo ne ngamba nti ambulance mbanga ngireese eze kuyamba abantu eri gye bagimpa saagulangule nze nasasula za shipping ambulance yandibadde yabwerere ng'etuuse wano ekintu bampa kiwe olwera Mwami Museveni agenda agamba twetaaga pick-up twetaaga ki nze nabagamba ambulance yange mugikwate mugite etambule ne driver mwe mumuteeke mu nze nja kubeera happy nga mpisinganya nayo ne bwe nabanga sigiinaako ne bwe nabanga sigiina apa handi mpisinganya nayo naye nga mmanya eri mu kutaasa bulamu bwa bannayuganda naye olwaleero omuntu alwala abakyala kati eri mazima gakata mugulu yibula bazalira ku kkubo ffe twakula tumanyi nti omwana ayita mu kkundi naye kati obwana mbuyitakayo ne bugamba omwana twalabye waayita abaana gato kyabakweka mwana waayita nenze nakula manyi nti omwana ayita mu kkundi naye kakati olwaleero eri obwana enwange ekawempe bugamba gundi yajjadde bw'obuziza mabba ino buga yazadde atya nga olaba byonna byonna bubimanyi kwe gatandise okubeera nga tuswala ebintu bye twayinanga bye twayitanga kyekisize nga tubikweka abaana obutabimanya olwaleero abaana batandise obitegeera ku myaka 10 myaka 8 kwata ambulance yange ogite etandika okutambula abakyala bano abazaalira ku makubo ebatwale lwaki tonoonya commissioner general wa URA kakati musotinga ekintu kya oyogedde ensonga nawandiikira commissioner general wa URA ne mutegeeza ku ambulance nanga nti Ssegirinnya oyagala toyagala ojja sasula omusolo because na ambulance wagireeta lwa byabufuzi oyagala kucyankalanya Kampala nembaga nedda ambulance saagireeta lwa kucyankalanya zawala nagireeta eyamba abantu kino ekivaako nempandikira minisita wa Kampala nemugamba Mwami Museveni muwulidde ng'ayogera ng'agamba yeetaaga emmotoka abantu bazidonating nze ambulance ngidonatinze yeekole mu kiseera kino munaamwagadde okugikwata era mugizzeeyo naye nga enembeera ekoze eki evuddewo era baagaana okukola kibagaana okugira ne bagamba Ssegirinnya oyinza ogitayizeeyo n'abantu bo n'oginyweza kwegabo ambulance baagiwanze nti eringa eyambanze naye nga ambulance nagireeta nti nga ya community nolwekyo lastly nga tunzika ng'ogyeko ebyobufuzi okola mulimu ki omulala ng'ogyeko ebyobufuzi sookera ddala Ssegirinnya ndi musajja musuubuzi
Osuubula kye kigambo nsuubula engoye okuva e China. Era kati China ke yafunyeemu obuzibu nze omu kubaakoseddwa kyovula nagambye nti financially ndi bubi. So ng'ovudde kusuubula engoye kusuubula engoye nyina y'akaduuka k'amasimu ekyebanda eyo. Ntunda amasimu ngajja bwe mba ntambudde bwe mba nziramu n'obusimu bwange omusolo gw'amasimu olw'okuba nti yo eba business gwo ngusasula ogwa ambulance yokka gwe nagaana because ambulance sajire takola business. Ekirala oli blogger. Ekirala siri blogger. Ndi activist. Bino byolaba nkola live mba si blogging mba ntuusa message eri abantu bange n'okulaba nga bamanya ki ekigenda mu maaso olw'ekyo siri blogger. Thank you. IBRAH Mukasage manyaga ngo mulungi alawe najo sinziro kubanga tulaba nkwebaza abadde yatugoberera. Thank you so much. Omulimu gwokola gwatendo nnyo. Njala kwebaza team jenkoze nayo lunakola lero Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Chiza Clement, Netone Senabula mwe bali ddala. Atenga mugana nga badde atugoberera kindly pause this video and subscribe for latest information regarding everything that is newsworthy across the whole world. Naye nga tubesinga Kampala, Uganda. Era nga nkugamba nti mumbeera eri weno tujja kuleeta abantu bano abaina upper hand baberenga batuwa their projection of what is happening na chiche balaba na chiye chiddako. Era nga nyongera okutegeeza nti kindly subscribe muganda wange asobole kubanga tuvuga project eno eberenga egguka. Byowulidde mu program eno era byobadde olaba na byowulidde byonna si bigambo byaffe abaddukanya omukutu guno oba abaweerezaako oba abaguddukanya wabula bigambo by'abantu sekinoomu bye tuba tuleese at the end of the day ne tusharinga nabo their views to you over there. Nkwebaza nnyo abeera atugubira wala nnyo beddala IBRAH Mukasage manya gange kugamba nti stay safe, stay home ate nga tuwulirize nnyo radio tulabe nnyo ne TV n'emikutu emitono gino egya online nga guno guli authentic ate nga guli genuine osobola okugoberera here and there for latest information here and there. Njala kwebaza honorable Obuddebo. Amina nange neyanza nnyo. Webale nnyo webalire ddala. Amina. Tukwatagana omulundi oguddako nsaba Mukama akukuume. Amina. Beera bulungi. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Thank you so much. See you next time.